Nga wakaita emyaka 3 bukyanga omujaasi wa Uganda People's Defence Forces Major Mark Wanyama okumukonera amakage ku kizinga ky'Embeya ekisanga mu Ggombolola y'Empunge mu disitulikiti y'e Mukono ne bagasanyawo nga bwe mu mawulire gaffe wano ku Kagano TV. Poliisi ezerondolera kuliramu kukona amakagano Namalaka Ruhanga Frederick ng'akozesebwa omugagga tulina Masiko Jackson era yagamba nti Major Mark awusiwuwe okutuusa akakiiko akakola ku nsonga z'eby'ettaka kamukutte mu nnaku nga 3 emabega ne kamuleetako poliisi e Mukono asobole okutwalibwa mu kkooti. Wabula ono okutuusibwa ku poliisi yabuliddwa poliisi bond era n'ateebwa. Kino kikyajja Major Mark Wanyama mu mbeera ne yennyamirirwa poliisi okuta omuntu gw'aludde ebbanga ng'anoonya. Eno akabanga kati bamenye ennyumba yange bakyusa tayito yange kyokka abasajja bamenye ennyumba emyaka 3 giseewo bonna baba bayimbula ne bagenda wano ku poliisi e Mukono. Tewali omu yali agenze ku mu kkooti wakubadde fayiro DPP yakisanctioning. Kati omu yabakulira gwe bayita Namalaka Ruhanga omukozi wa Jackson Namasiko alina ettaka lyange alitwala oyo bamubuzaawo ne bano bakwata teyaliimu ne bagamba nti mulwadde. Kati tubadde tumunoonya emyaka 3 nga tulabika. So last week mukana yatuyamba ne tumufuna tumukwata. Kati land protection unit yamukwata ne muleete Mukono agende mu kooti kuba case already sanctioned. Lwali lunako lwa kusatu nabeera mu poliisi awo nenziruka kuba nali ntidde ng'amanyi engeri gye baleka bali ne bagenda noono bemba ndudde bajja muleka agende. So nazze netuyingira ku Friday tebamututte ku Saturday musajja namusuula n'agenda. Gwemaze emyaka 3 ne poliisi nga tunoonya file sanctioned. Ono ayongedde n'ategeeza nti bazzenga basiba abantu mu makomera okuva ku kizinga Mbeya nga bateekako emisango eminene egy'okutona eyaterebwa era bamukolera n'amalaalo nti yafa wabula ng'akyali mulamu. Waliwo abaana ab'okukyalo bagenda Luzira ne bamalayo omwaka mulamba nga bateeseeko mbumada charge okusaba kutaliyo era ne kasaawa zino bagenda mu kooti. Naye eno ono b'okutte live bo tebaliyo. Ne bateekako kesi, waliwo kesi bateeka n'abaana basibyesibye abaana eyo kizinga ogwawe bagirawo bati okubuzaabuza era kati manyi kadde kona waliwo kesi endala egenda okujja ngende bali mu kusiba abaana oba kesi empya. Major Mark wakati mu kusoberwa ategeezezza nti akuuma kitiibwa ky'amagye era agoberedde buli tteeka okulaba ng'afuna obwenkanya era n'agamba nti baagala kumukozesa nsobye abeeko ekikyamu kyakola kivumirise ekitongole ky'amagye nga bwe kitagobera amateeka bw'atyo n'alagirira President Museveni okuyingira mu nsonga ze kuba akoze buli kyetaagisa wabula baagala okumunyagako ebyo bye bayinaayina. Ono atuuse n'okututegeeza nti amaka ge bamenyamu yali ategese okuwumulira mu myaka gye egy'obukadde nga nnyo obuweereza. Tutuuseeko ku kizinga Mbeya we bakona amaka gano era tusanze ekizimbe nga bwe kyakondebwa kyalikibwawo n'okutuusa kati. Era abamu ku batuuze betwogeddeko nabo bategeezezza nti Major Wanyama ye musajja akolaganika naye era yatuuka n'okubaawo ku ttaka lye we bateeka essomero ssaako n'ekkanisa basobole okusomesezaawo omwana w'eggwanga nabo babeere ng'abaana abalala era ne basaba gavumenti okuyingira mu nsonga za Major kuba ge baali basuubira okukulaakulanya ekitundu. Tulundirako ttaka lirye si lyaffe lirye naye atuwadde kulundirako kulimirako kiriza bazimbyewo akasomero kalaba abaana tuli mu mbeera mbi nga bumanyi embeera y'oku nnyanja naye atukiriza kulaba nti abaana betuzadde bafuna omulembe omugigi guno gujja mu maaso guleme okufa n'ayituyamba n'atukola ki n'atuleka tusigale tulabirirawo abaana baffe ku kasomero kano si kake nga gwe tulya nti omugagga naye ate ffe Major gwateekako effujjo bingi byatukoledde okuba nga kwetule ku kitundu. N'ekirala kyensaba Mama Nabbanja beera wa kisa kuba kimanyi President ensonga ezo zimutuukako kimanyi ogenda sinika Mama Nabbanja tukabirira Mama Nabbanja jangu oyingire ku muzina ensonga otutaase isooka tusibwa tuna Masiko akola effujjo lye we bakola effujjo ng'ayagala okukola ki okujjako abantu be ku kitundu Mbeya okukola ki otusiba ne bannaffe abamu bakyaliyo mu makomera era akavuyo kava kwani
Kutunamasiko. Ne bakoona ennyumba ya Major Mark Wanyama embeeya ku nnyanja Nalubale mu disitulikiti ey'e Mukono ayise mu muyambi we era yaliko omubaka wa Nakawa Mike Kabaziguluka atuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire okutangaza ku byaliwo. Kabaziguluka asangiddwa eruzira mu maka ge akkaatiriza ng'omujaasi Wanyama bw'atalina ttaka ku kazinga kano nga n'abavubuka be baasindika ku ttaka kyokka si be baamenya ennyumba ya Major Wanyama. Tugamba nedda tetugenda kumukkiriza kukolera ku bintu ebyo nga naffe abalina right tetunaba kubikolako. So bwe baatuuse Mark Wanyama n'amobilizing abantu ne babakuba. Kabaziguluka alumiriza Major Wanyama okwemenyera enju ye era nga bazze balemesebwa okussa mu nkola ekiragiro kya kooti. Mwennyini yabimenye yamobilizing abayaaye naye ng'ekikolo kyonna yakipanze ng'anoonya kwakubira ki abantu abaffe. Era yabatemyetemye babatemye amajambi abali malwaliro abamu bali ku njego z'okufa. Kugerera mu kaseera kano Major Mark Wanyama talina kantu konna kayenza kusinzirako kayenza kwesigamako naga nti alina nekyalina ku bwannannyini ku ttaka eri. Alaze ebiwandiiko n'obubaka bwa ssente ze basindikira nnannyini ttaka lino kyokka oluvannyuma ne zibaddira. Balance Jackson yazisasula mu budde bwa wiiki 2 okuva olunaku lwe baali balagaanye lwe yafuna deposit esooka. Deposit esooka mbagambye yazisasula ennaku z'omwezi nga 6 November 2019. Kyokka Major Mark Wanyama akalambidde ng'ettaka lino bwe liri erirye ng'alina n'endagaano kwe yaligulira okuva ku Francis Tyaba ne yeewuunya. Tulina amasiko okwegatta ne Kabaziguluka okutegeeza nga bwe liri eryabwe nga tebalina wadde akawandiiko. Kubanze ng'omusirikale nawe enkoma bwe naasirika ennyo lwa kijaasi amanyi gange olage enkoze nayingira mu jaasi nga ndi mwana muto nga nakava ku ssomero. Abasirikale baffe abamu abasinga obungi they are innocent people beekoledde busente bwabwe ne beegulira obutaka bwabwe. Abantu bwe tutaaveeyo kubayamba CDF muveeyo muyamba abasirikale bammwe. Ye yeeyita nannyini ttaka lino Jackson tulina amasiko ku lukomo lw'essimu asambaze ebyokusindika abaakoze effujjo n'akakasa obwannannyini ku ttaka lino. We are already in court. There is even a case in court, a civil matter in court. But because he's a soldier, he's a major, he thinks for us civilians we can be dispossessed of our property anyhow. Ku lwokuna okumenya lwe kwaliwo poliisi y'e Katosi eriko be yakwata. Fayiro twagiweereza mu ofisi ya DPP okufuna obuwabuzi nga ekyomusibe okufuna police bond tekitegeeza nti omusango guvuddewo oba gumugiddwako, nga tulinda ekiva mu ofisi ya DPP nga tujja kuba tubategeeza ebinaaba bivuddemu.